President Kyagulanyi Ssentamu Norbert Bobi Wine alangiridde ate nno buto kati nno tugenda Ntebe kitolo wazana abaana be bayita ababiri ku kisaawe Ntebe awo wonna ebitundu ebisangibwa mu Ntebe mwetegeke President ajjeeyo okulaba nga ate tugenda mu maaso n'okusimba ebitooke buli bwe tulaba ekinnya. President agamba Ntebe Road oyo naye aliko ebinnya era n'enguudo nnyingi eziri mu Ntebe municipality mu bitundu ebyo eby'Entebe ezirimu ebinnya. Nolwekyo ayagala kujja ebinnya ebyo nabyo bisobole okuzibwa nga buli tusanga ekinnya nga tuteekawo ekitooke, buli tusanga ekinnya nga tuteekawo ejjuuni, buli tusanga ekinnya nga tuteekawo ekikajjo, buli tusanga ekinnya kyonna ky'osaanidde okuteekawo kiteekewo mu kinnya naye nga tugenda Ntebe. President Kyagulanyi Ssentamu Norbert Bobi Wine bw'alangiridde nti ebyewaka bo babeereyo, abasirikale, ab'amagye, abapoliisi, aba ADF bonna Museveni bwe yasindise mu maka ge Magere yabalese bagira bakuuma ennyumba n'abaana n'omukyala n'abakozi ye asooka atuuse emirimu gy'eggwanga wanaviira eno nga eri kati State House Buzima era bonna banaabayo komanda n'abakuliddemu okukuuma State House Magere oyo ajja kubanga ataba elevated okwebwa ekitiibwa ekinene ekyokukuuma omukulembeze w'eggwanga kuno ajja kuba akoze bulungi. Agambe wakati addayo ng'olugendo tulina kutuuka Ntebe nti yavuddeyo kyawedde tumala kutuuka Ntebe mu State House olwo n'alyoka atalowooza ku by'Entebe ng'amaze okumanya ku by'Emagere ng'amaze okulayira. N'olwekyo abaana b'Entebe Zana Katwe anti ggulo yakomye Katwe kati agambye atandikira awo Katwe kugenda bayita ababiri kugenda wazana kweyongerayo paka tunatuuka Entebe mu State House ne ku kisaawe ky'Entebe agambye waliwo walabe wali ebinnya ebisaanidde nabyo okukolebwako. N'olwekyo mulimu gwatandise dda. President Kyagulanyi Ssentamu Norbert Bobi Wine alangiridde tekyali kudda mabega wabula kati kusonga mbere. N'olwekyo wenna gy'oli ng'oli ku Ntebe Road gamba banno bagambe bannaabwe nti essaawa yonna omukulembeze ajja mugira muyisaamu eggaali mugira mutandika okusimba ebitooke nga bw'ajja ate olugendo lusobole okutwanguyira tugende tusimbe wali eri ne mu State House wagambye ekkubo erigenda ku State House waliwo ebinnya bye yalabyewo babyetaagiza okuziba. Kale kamubawe President Kyagulanyi Ssentamu ng'ebigambo abitugamba nti tugenda Ntebe. Sawa zino poliisi n'amagye awasuka 150 beetoolodde Magere waffe wonna bakuuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma waka. Naye ate ye Bobi Wine omubanda ye already ali mu site nga bwe nabasuubiza tinjagiyisa mu site nange negatte ku bantu banna Uganda okulaga obutali bumativu ku nguudo n'embeera endala yonna. Mukirabye mwenna nti bwe mwavuddeyo kwekalakasa ne musimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo buli mwasimba ebitooke either bataddewo abakuumi abakuuma ab'emmundu oba bali mu kkolawo. So mugende mu maaso nga mulaga obutali bumativu buli woolaba ekinnya musimbebwe ebitooke bajja kwanguwa nnyo okujja okukola enguudo ezo kubanga baswala. Ekyo njagala kibalage nti pressure gye muteekawo ya makulu nnyo era eyamba nnyo. Temulekerawo mugende mu maaso nga mulaga obutali bumativu olw'embeera y'enguudo ze tuyitamu ng'ate abagwira bo be bayisa ku nguudo ennungi. Tetugenda na kulekerawo kubanja abantu baffe, tugenda kukozesa buli magezi gonna okulaga obutali bumativu n'okulaga ensi yonna ebikolobere bigenda maaso mu Uganda. Temulekerawo protest ekyagenda maaso ate nange nja basalako yonna gye muli muyinza n'okuneekangira Entebe. Yeah man, as we speak right now, police and the military in their hundreds are surrounding our home in Magere, making sure Honorable Kyagulanyi does not leave his house. But as we speak right now, Bobi Wine is in town, also joining the mass protests against terrible roads and against all manner of injustices. I told you that you don't have to wait for the leaders. We will reach you in any way possible, but you are the most important, the people of Uganda. And again, I want to remind you that protests actually work. Protests work. When you came out and planted banana stems and different plants in terrible potholes in our roads, you've seen they are either guarding the potholes with guns right now or they are busy working on the roads to avoid embarrassment. So don't stop. Every pothole you see, plant something, a banana stem or anything that shows your discomfort, and the regime will very, very quickly rush to respond. So protests work. Don't stop. I'm also at large and I'm going to make sure I reach you wherever you are. I might even come to Entebbe. Watch me now. Noza owulidde bulungi
Gambe, I might even come to Ntebe, watch me no. Katina abana b'Entebe mwetegeke. President bagamba nti I will do this. Ayinza obira bange ebyolwali naye ate abakimeaninga. Anytime from now, Ntebe watch me no. Ntebe watch me no. Abana b'Entebe, President Kyagulanyi Ssentamu agambye nti ajja. Kati mwenna Ntebe Road. Buli luguudo olugenda ku Ntebe Road. Oba Northern Bypass, oba Munyonyo, oba wano Katwe, kuva Katwe kugenda Najjanankumbi, kugenda Wazana, kweyongerayo paka kutuuka Katwe, manya paka kutuuka Ntebe mwetegeke. N'abaana ba Munyonyo, wali Munyonyo kugenda Busaabala, kugenda Kigo, then kugatta wali Kajjansi, namwe mwetegeke. N'abalala ku Northern Bypass kuva Busega, kuva Busega, no, kuva Bwayise, okay, kuva Bwayise, Bwayisawo, Bwayise mujje Busega, bwena tugenda tukungane atulindira omukulembeze fenna ngikuwa tukuterya Ntebe fenna nti tuconnectingira wa so connectingira fenna so tugenda Ntebe naye nga tusobola connectingira mu Kajjansi Kajjansi osobola kuva osobola kuva Bwayise nojja Busega netugenda fena tusinga ne Kajjansi netusinga nawo president n'abavudde eri Munyonyo Busaabala Kigo fena tusinga nawo ntuyana omukulembeze Ntebe wasobola okukoona Bukoonyi paka eri kubayita ayi nitulaba ntukona Ntebe kati fenna bannayuganda mwenna gye muli president alangiridde teriyo kulanga katugenda Ntebe bali magere baleke bakumeho na lebo Kyagulanyi eno Bobi Wine agwe tutwala mu State House Ntebe kubanga yagenda okulembera eggwanga Uganda. Ebintu no sibya munino sibya manyo wenu Museveni ajja kukiwulirako. Owulidde president alina wagambye nti bwe twekalakasiza bwe twavudde ne tugaba buli kinnya ekiri mu Makubo tusimbewo ekitooke tusimbewo ejjuuni era omulimu ne guba successful bannayuganda ne barespondinga General Museveni yakufunye akatengo n'atandika okugenda nga enguudo batandika ozikola story nagibawadde eno zamwagirabye enguudo batandika ozikola ziyisaamu ozitereeza ate walala bataddewo ab'emmundu bulala ebinnya ebingi bataddewo ab'emmundu okulaba ajja n'ebitooke nga tiri naye ffe tebitukanga tugenda kati Ntebe sooka oli wano president bw'ayogera wano. Awa zino poliisi n'amagye abasuka 150 beetolodde magere waffe wonna bakuuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma waka naye ate ye Bobi Wine omubanda ye already ali mu site nga bwe nabasubiza tinja giyisa mu site nange negatte ku bantu banna Uganda okulaga obutali bumativu ku nguudo n'embeera endala yonna mukirabye mwenna nti bwe mwavuddeyo kwekalakasa ne musimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo buli mwasimba ebitooke either bataddewo abakuumi abakuuma ab'emmundu oba bali mu kukolawo so mugende maaso nga mulaga obutali bumativu buli woolaba ekinnya musimbewo ebitooke bajja kwanguwa nnyo okujja okukola enguudo ezo kubanga baswala ekyo njagala kibalage nti pressure gye muteekawo ya makulu nnyo era eyamba nnyo temulekerawo mugende maaso nga mulaga obutali bumativu olw'embeera y'enguudo ze tuyitamu ng'ate abagwira bo be bayisa ku nguudo ennungi tetugenda na kulekerawo kubanja abantu baffe tugenda kukozesa buli magezi gonna okulaga obutali bumativu n'okulaga ensi yonna ebikolobere bigenda maaso mu Uganda temulekerawo protest ekyagenda maaso ate nange nja basalako yonna gye muli muyinza n'okuneekangira Entebe. Yeah man, as we speak right now, police and the military in their hundreds are surrounding our home in Magere, making sure Honorable Kyagulanyi does not leave his house. But as we speak right now, Bobi Wine is in town, also joining the mass protests against terrible roads and against all manner of injustices. I told you that you don't have to wait for the leaders. We will reach you in any way possible, but you are the most important, the people of Uganda. And again, I want to remind you that protests actually work. Protests work. When you came out and planted banana stems and different plants in terrible potholes in our roads, you've seen they are either guarding the potholes with guns right now or they are busy working on the roads to avoid embarrassment. So don't stop.
every pothole you see, plant something, a banana stem or anything that shows your discomfort, and the regime will very, very quickly rush to respond. So protests work, don't stop. I'm also at large and I'm going to make sure I reach you wherever you are. I might even come to Ntebe. Watch me now. Watch me now. Oyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, President. Watch me now. Abaana b'Entebe, President ajja. Kati no General Museveni yanwadde akola mangu eddaame n'akusiba mangu enguguze kuba tuyinza okutuuka mu State House nga tonnakola ddaame tonnagaba bintu byo. Tuyinza okutuuka nga tonnakusiba saati zo. Ate munanga ombasi manyi kyono ogenda nakyo oba onayambala ki ng'otuuseeyo kuba oba ogenda kuwulira bubi. Kati nno bannayuganda mwenna gye muli mukimanye nti guno gwe mwaka gwaffe eno Uganda yaffe guno 2024 gwe mwaka ogw'okwenunula, gwe mwaka ogw'okwejja mu busibe bwe tumazeemu ebbanga eddene, gwe mwaka ogw'okwejja mu mbeera embi. General Museveni mwatugatadde ebbanga eddene era nga tulina okugenda mu nsi ensuubize, tulina okutuuka mu nsi ennungi, tulina okutuuka mu Uganda empya era nga gwe nange ffe tulina okukola kino. Tunaakikola tutya? Tulina kwekalakaasa. President agambye ndowooza mula protests zikola. Bwe twekalakaasizza ne tusimba ekitooke buli wali ekinnya, abasajja nga tebakola nguudo. Kati bwe tuneekalakaasa nti twagala Museveni agenda aganya bajja agenda. Bwe tuneekalakaasa nti twagala akakiiko bya kulonda akaliwo akakulirwa bya Bakama, twagala akakiiko akalondeddwa Uganda yonna, amazima naako bajja kasuula, twajja kubaka lupaka nga twetegereza. Naye nga ekiriwo omwaka guno wakujjako General Kaguta Museveni. Oba ayagala oba tayagala, byonna tulina okubikola ate nga tugenda kubikola. President waliwo wano akatambi akalala era kakoze nga alaga ebinnya kati ebiri mu nguudo zaffe era nga n'ezimu bazitaddemu b'amagye. Buli wali bamanyi waliwo ekinnya bataddewo za b'amagye ate era nga ategeeza nti okwekalakaasa kuno tugenda kukoma leero wabula kwa kweyongera mu maaso kubanga tulina n'okubanja abantu baffe. Tukozese kuno okukalakaasa okutereeza enguudo, fixinga roads zaffe n'okulaba nti baganda baffe bateebwa era twekalakaase tubateeka akazito paka kuwulira bubi bate abantu baffe. Have you noticed that just after yesterday's protest of planting banana stems in potholes, almost everywhere where there are potholes in Kampala, there are either police security guarding them or they are working on the roads. That means they're feeling the pressure. That means they're being embarrassed by your exposure. This should communicate to all of you that actually protests work. Mulabye enguudo batandise zikola oba buli awali ebinya bataddewo abakuumi ab'emmundu babikuumi. Kitegeeza nti baswala byonna byonna bibadde bakola. Temulekera okwekalakaasa kubanga temugenda kufuna kye mwagala nga temwekalakaasiza. You're not going to get any change in life unless if you protest, if you make your voices loud. So come out and protest. Buli wolaba ekinnya simbawo ekitooke. Wherever you see a pothole, plant a banana stem there so that you can see change. Ate mu ngeri y'emu yokka gye mugenda okufuna abantu baffe be tubanja. We are not going to get our people that are missing unless we raise our voices and we show the world that we want them. Thank you. Thank you. Kati nebwentema. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo abitugambye bulungi nnyo. Kati buvunaanyizibwa bwaffe bannayuganda ffenna gye tuli okulaba nga tukola ebyo ebigwanidde okukolebwa. President yatugambye ekigambo kimu okwekalakaasa kuno tekunnaba kukoma oba tekunnaba kuggwa, kugenda gendera ddala mu maaso nga twekalakaasa era abadde bamusibidde waka nga balowooza mu mutono mutene nga bamuyita balowooza bali wamu ba kipimo kyekimu oba batendekwa kyekimu nti abo baswadde kuba ye wanjawulo is the real bad man. Kale sooka olulire wano. Kyagulanyi omulabye ekimala kaakati koolabe ku kibanda yo kati bali magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ate ye bad Bobi Wine already ali mu site nabagambye temujja kusobola muyinza osiba ffe ba political opponents naye bannayuganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola njagadde just bakakasa nti nze original kibanda is me bad man straight out Tadangala Kamocha. Real bad man. Straight Tadangala Kamocha, real bad man.
Ayoyo president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ebigambo abitugambye tugenda Ntebe kati n'abaana b'Entebe mwetegeke omukulembeze ajja tusimbe ekitooke, tusimbe emmwanyi, tusimba uju, tusimba ejjuuni, bonna tubisimbe paka kuwuliza General Museveni bubi. Kale byebyo mbagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubigambe ebigambo bwana bakkiriza Dunda Lugaba Namugereka Batayi mweraba.